kale nga bulijjo mukulikeyo mu kwanjula kwaffe okwamukwaya Francis ne Agnes Sanyulya Mukama ku lunaku olwaleero olwa Sunday nga 29 tuli ku mbaga ye ekitintale. So katika ngende mbatwaleyo wenaba nfunye time ngenda batwala enya nze Mweruka John Bosco era sigala ngu subscribe nga ku channel yaffe MJB Film Studios where we bring you the best of Ugandan artwork. Kati ku mulundi guno mukwaya munnaffe asazeewo ekintu akigale eky'obufumbo. Bavuka bannaffe buba bumalirivu senga ogezaako n'omalirira ekintu okikuba wansi. Kangende musinkane mukwaya atuwe ekigambo kye then we will call it a day reception and whatsoever bamingenda babbirayo kama katono naye nga it's not professional allowed naye kale katugende bamukwaya atuwe ekiddako. Aya nga bulijjo nabagambye tino musigale ku channel yaffe ya YouTube MJB Film Studios we tuba tusaako ebisinga okunyuma e Uganda nanti ku mulama gwa leero tulina mukwaya Francis Musisi nga kutuusaako embaga ye oluvannyuma nga tuvudde mu kwanjula kyali so wow kati ku lunaku lwaleero njagala nkutegeeze nti nno ate kiri so big ku mbaga so katugezeeko okwogera ne ba Metron katono basobole okutuwa their view and their concept towards the reception. Okay. So reception musiibye mutya? Erinnya lyo? Winifred. Okay, and you? Pamela. And? Nora. Mwogera ki ku mukolo gwa mukwaya ogw'embaga? Mukolo gubadde mulungi. Abavubuka bakyatya embaga oba wabula ki? Tebalina kutya balina kwesiga Mukama kuba with God everything is possible. What's your concept towards marriage? Nange batandise ekyejo ky'okwanjula. You got to that one. Banange musawo ojjukira nti no wayanju naawe wakola bino kati ne banesanyu litandise bata. Sorry? Any concept towards marriage? Tulina abavubuka abakyalemedde mu kawundo kakubye eddirisa. What's your concept towards that? They do not fear marriage. Banange sente nga nnyingi go obabula otya okubanga batya sente nnyingi. Then believe in God. Only? Yeah. Only God first? God, yeah. Everything, move on. Banange bavuka banange they have told you that marriage is all about believing in God not money. Gwe wolozanga ku sente olusuddemu banange kangendeko waba babayito baba peg boys babaki. Okay abami I will not. Kale, Mweruka John Bosco sigala kumukutu gaffe gwa YouTube ng'okyakikwasaganya. I'm taking you through Mukwaya Francis and Agnes Sanyulya Mukama. Wantu tuli ku side za kitintale tuligezaako kikuba reception ngenda babbirako obwamu obutonotono artist kibeere nga kiri so big and massive. Katugendeke wabalenzi nabo batuwaeko ekyabwe. Temujja kunzigalirayo. Hey! Oh, sorry. It's okay. Awi tili kumulama? Okay, hey guys, how are you? I'm fine. How? Mukulike bami mukwanjula. Bana tuvuddeyo. Kyali massive. Bana kibadde kisufu nnyo. Naye nakulaba nga osika ennyama. Muna ate ye ennyama yo yali nsufu. Oyagala gamba nti no gw'otuuka ku nnyama toyagala kumanya. Bana ate ddala atoola oluwombo nsukka. Erinnya lyaffe tujjukizeemu. Bana yinza bampita Brother Moses Zuwa. Okay. Bampita Joseph. Owasa ddi naawe? Nze okuwasenge yeddako. Eriyo yeddako. Ekitegeeza tusuubire ekimere. Ekimere kyagenda mu maaso. Bana nga balabi baffe bagezaako okutegeeza nti ekimere is not the end of ekimere. And if you are there and you think about okyagala naawe ekimere, banange team us, go on to our channel Mweruka John, that's MJB Film Studios. Subscribe, like, comment and share. It's not illegal for you to share. It's not illegal for you to like bambi. Kale nsigazaayo bawaayo concept y'omugole omusajja that's Mukwaya Francis Musisi and Sanyulya Mukama. Then kirabikenge ekintu kiri so massive and so very big. So like Metron aliwa. Metron wuli. Come. Hello. Ngatona bakunzirukako bamisonywamu. Okay. Banange Mukwaya Francis. Wow. I cannot believe myself, sir. I've lost my breath. Please calm down. Okay, it's coming back. So, Mukwaya Francis chichi mwana tubulemu. Man. Twebaza mwenna abayimiridde naffe twebaza Katonda okusingira ddala tubadde tumanyi nti naffe tutuuka ku lunaku luno kama mulungi mukyala wuuno ayitibwa kati Mukwaya Agnes familia ya Mukwaya Francis musiba nange Agi Wandisevo kulikayo kwanjula mvuddeyo taata kyali so big and massive yesevo ate ekyembaga ate kino kisufu nnyo tusuubize nti olugenda kubirwaliramu sigenda kubirwaliramu ate sigenda kunoba kati reception tusuubire ki ekyakabi reception tusuubire kisufu kigenda bya so big and massive yeah banange kale engeri gye bagenda ku bifaananyi it's gonna be massive at photo shoot bagende ku photo shoot then tusigale nga tusigaza something like tusigaze ne
Oh, Metron. Kimanyi tino bade nkwerabidde. Kanzirikewo. Metron wasiibye otya? Bulungi. Kigenda kitya? Bulungi. Uli otya okubeera the chosen Metron? Mpulira essanyu lingi. Abavubuka abannaffe ku mukutu gwaffe gwa MJB Film Studios bakubirize lwaki tebalina kutya kuwasa? Tebalina kutya kuwasa kubanga Mukama yakola omukolo. Banange bavuka banange mwena abalowooza nti no sente zezikola omukolo abagole bonna bengezaako ku interview nga bagezaako tugamba nti if God first ebya sente byo biwerekera banange katugende ku photoshoot ebisigadde mwebale nnyo okundaba mu subscribing like it's not legal to like, it's not legal to subscribe, it's not illegal for you to share. Subscribe onto the channel. We want to hit the 1,000 subscribers and we make this thing wow. Uganda Films, oh yeah.